Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Twebaza ekitiibwa Allah akyatuwadde obuwangazi, tumusaba okusaasira n'ebyengera ku nabbi waffe Muhammadu sallallahu alayhi wasallam. Tolekedde omuteeko ogwokubiri ogwa ahkamu nuuni sakinatu wa tanwini, ogw'ennamula ya nuuni eya sukuuni wamu ne tanwini. Twalaba omuteeko ogwasooka ogwa idhaaru ogw'okwolesa, kati guno tuguyise idghaamu. Agamba Sheikh mu sualu esooka ti mal muradu bil ghunnati, mal muradu bil ghunna. Naam, kyekiyitibwa ghunna. Makulu ki agali mu kigambo kino ghunna? Jawaabu agambye nti al ghunnatu sawtu jamilun, gy'eddoboozi eddungi, yakhuruju min al khayshumi, erifulumira oba eriva mu bituli by'ennyindo ebibiri. Okitegedde? Sawtu jamilun yakhuruju min al khayshumi, nagamba nti al anfu, eddoboozi eddungi erifulumira mu bituli by'ennyindo ebibiri. Agamba nti arifi al idghama lughatan wa istilahan, munnyonnyole ekiyitibwa idghaamu mu lulimi ne mu mateeka g'abasomi ba Qur'an. Agambye nti jawaabu al idghaamu lughatan, ekiyitibwa idghaamu mu lulimi al idkhaalu, okuyingiza. Okola ki? Okuyingiza oba okubuliza. Okitegedde? Nga onokwata sukaali n'omuteeka mu kyayi. Okitegedde? Nagamba nti wastilahan huwa idkhaalu nuuni sakinati wa tanwini fi ahadi hurufi al-idghami bihaythu yasirani harfan wahidan mushaddadan athna an-nutqi. Agambye ekiyitibwa idgham mu mateeka g'abasomi ba Qur'an shar'an nti idkhaalu nuuni sakinati wa tanwini, kwe kuyingiza nuuni eya sukuuni oba tanwini fi ahadi hurufi al-idghami, mwemu ku nyukuta za idghaamu, bihaythu yasirani harfan wahidan. Ennyukuta ezo tugambye nti kwe kubuliza nuuni eya sukuuni oba tanwini mwemu ku nyukuta za idgham. Then bihaythu yasirani, zibeere eziriwa? Eno eya sukuuni neeri eya idgham, zaatulwe ng'ennyukuta emu ng'eggumidde. Bwe tuba tuvunula Luwarabu tetugenda direct bwe bwati nga vunula oba ki. Okitegedde? By the way, even in other languages, okitegedde, tovunula nga bwoti. Okitegedde? So okuvunula nga okola bwoti mpaka kigambo kikolaki bwekigwayo. Okitegedde? So kati Sheikh atugambye nti ekiyitibwa idgham kwe kubuliza ennyukuta eya nuuni eya sukuuni oba tanwini ng'ogibuliza mwemu ku nnyukuta za idgham. Bihaythu yasirani, zibeerenga zaatulwa ng'ennyukuta emu, ng'ennyukuta harfan wahida, ng'ennyukuta emu mushaddada nga zigumidde.
nga zikoze ki nga zigumidde in summary Sheikh atugambye nti idgham kwe kusisinkana kwennyukuta eya sukuni ng'esisinkanye ennyukuta empeerere. Okitegedde? Kati eno eya sukuni egenda kubulizibwa mweno empeerere zaatulwe ng'ennyukuta emu ng'eggumidde, kye bayita al idghamu shar'an. Idghamu mu mateeka g'abasomi ba Quran. Tunatandikirawo inshallah tabaraka taala. Twebaza mwenna batufaako nemutusaamu ssente bakama baffe barakallahu fikum jazakumullahu khairan fi dunya wal akhir. Tunatandikirawo.